Mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi. Amanya Saijudi Ssemugabi bakyayita. Era nga leero nza obbagerera olugero olugamba nti bwali butamanya. Bwali butamanya. Awo lwatuuka nga wabaawo omwami n'omukyala nga bazaala omwana waabwe wa buwala nga bamutuuma erinnya Maya. Maya yali muwala mulungi nnyo nnyo kaalaala era n'abazadde bamukuza bulungi. Mu kiseera kyatuuka Maya ng'alina okugenda okusoma ku yunivasite. Abazadde ne bazisonda ne baweereza Maya ku yunivasite. Kwegamba abazadde ba Maya gye baabeeranga nga walako ne yunivasite ng'eri wala, kale balina omutwala ku lugendo oluwanvu olwo abeereeyo asome ku yunivasite. Kati abazadde kye baakola ekirala baagulya Maya ssimu kubanga beeraliikirira nti ye omwana bw'ayagala okwogera naffe tukoze tutya. Ne bamugulira ssimu zino ziwendi bw'oli nkufuna essimu bwe zityo ne bagikwasa Maya. Maya ng'akola ki bw'afuna obuzibu ng'akubira abazadde gye babeera ate nabo baba baagala okwogera ne muwala waabwe ng'akola ki bakuba essimu eyo. Maya bwe yatuuka ku yunivasite bambi yakola emikwano mingi, n'akwana emikwano miyitirivu era n'abeera mumanyifu nnyo mu banne olw'empisa ze ennungi n'obulungi. Maya yali mulungi kalaala nga bwe njogedde emabega. Kati mu mikwano egyo gye yakwana emingi abamu ne bamuyigiriza engeri gy'okozesa social media. Maya n'atandika okozesa social media. Maya social media n'emufuukira social media. Maya ne banne nga bakozesa ssimu zaabwe okwekuba ebifaananyi ne bateeka ku social media ate nga muwala mulungi kale abalaba nga ebifaananyi birungi bwe bityo baamugoberera ne bafuuka mikwano gye ku social media. Maya n'afuna emikwano mingi ku social media kwegamba n'amanyibwa nnyo bangi era bangi abaayagala okubeera mukwano gwabwe abasinga baali baami. Kati mu baami abo baamuweerezanga obumeseji mu kabokisi ke nga bamusaba ki? Nga bamusaba omukwano. Abamu baamusabanga n'ebifaananyi bye nga ali bwereere. Era Maya yeewuunya nnyo nti bantu ki bano? Kale n'atabawa budde. Naye olw'okuba kino bwe yabeeranga ne banne nga beekubisa nnyo ebifaananyi ne bassa ku social media, abantu bangi baayagala nnyo okumanya Maya y'ani. Mu bonna abaayagala okumanya Maya mwalimu omuvubuka omu nga bamuyita Charles. Charles yaweereza akameseji mu kabokisi ka Maya nga naye asaba mukwano, naye ye ekyaliwo ekyenjawulo Charles yali mukwatampula. Kwegamba Maya bwe yafuna akameseji ka Charles n'agamba ye ono nno alabika muntu mulamu tali nga bali. Meseji yali nnungi, teyeesittaza, teyamusaba balala bye basaba. Kwegamba Maya omutima ne gutenguka ate nga nebutunula ku Charles naye yali muki? Mwami mulungi. Kati Maya n'akkiriza okuba ow'omukwano ne Charles. Ne batandika okwogeranga ku social media ne boogera akabanga ne beemanyigana. Charles n'agamba ye muki? Musawo mutendeke ng'akola mu ddwaliro ddene gye baali babeera nga ne Maya aliwulira alimanyi naye nga walako si kumpi ate ne Maya ku yunivasite kwe yali. Kati bwe baamanyigana mpola mpola Maya n'atandika okwesigaani Charles. Kyava amuwa ennamba ya ssimu ye era ssimu ya Charles bwe yafuna ssimu ya Maya, ennamba ya Maya n'atandika nga okumukubira era nga amukubira n'amubuuzaako ne boogera kino ne boogera kiri.
namu kwegamba Chelsea yali mukulu ye nga bwe mbagambe yali Dr. Already nga bwe yagamba Maya nti dokita akola mu ddwaliro talina budde ng'era aba bize naye nga asobola kuba simu kiro. Maya aba yeebase ekiro nga simu eva wa Chelsea kubuuza ku kye ku Maya. Ekiseera kyatuuka essimu zaabwe ezo ez'ekiro ze baakubanga Charles n'atandika okusaba ebintu Maya byabamukolera ekiro ku ssimu nga boogera n'ebirala ebigenderako okugamba nga Charles bw'akuba essimu ebyo byayagala nkolera bw'oti kola bw'oti jangu wano ebintu bwe bityo. Era n'atandika okusaba ebifaananyi byaki eby'obuseegu ng'agamba Maya abimukolere wamu n'obukira obutambi obw'obuseegu. Naye olw'okuba nti Maya omutima gwali gusimye Charles ate ng'alaba ye muntu gw'ategeera amutegeera bulungi boogera bulungi, Maya yakola ebintu ebyo. Yakwatanga obutambi obw'obuseegu n'abuweereza Charles, n'akuba ebifaananyi ng'ali bwereere n'abiweereza Charles. Naye ekiseera kyatuuka Maya naye n'agamba nti Charles nange mpeereza ku bibyo ndabeko. Naye nga buli lwakisaba Charles amugamba omanyi nze nja kukuweereza naye bamugumu kubanga nti omanyi ndi musawo sirina budde mbeera bize ate sirina budde bubeera mu kifo kye nkubira mu kifaananyi kirungi kye njagala kuweereza naye nja kikuweereza. Maya ekifaananyi teyakifuna ne ka vidiyo ke yalinga ayagala teyakafuna naye yakireka. Kati ekiseera ne kituuka Maya n'akola ki? N'agamba naye Charles lwaki tetusinkanako ne tweraba maaso ku maaso? Kwega kirabika omukwano gwaffe gugenda gukula, kirungi tusenkaneko. Naye neetegekera kukola bibuuzo. Kati bwe naatandika ebibuuzo sijja kuba na budde. Kankole ki? Njagala twandisinkanye nga sinatandika bibuuzo. Charles n'amugamba sijja kusobola kujja mu bwangu nga bw'obadde ogira naye weetegekera ebibuuzo byo nja kubuulya lunaku ki. So wayitawo ebbanga Maya n'atandika okukola ebibuuzo bye. Kati awo ate Charles mu kukola ebibuuzo ebyo Charles wamuweereza message n'amugamba Maya mukama wange yampadde ennaku zange 3 njagala nzije nkulabe. Maya yasanyuka nnyo n'agamba kale jangu. Charles n'agamba naye omanyi Maya eno gye mbeera wala sagala kutambula ntuuka awo ng'onnimba ky'oba okola gwe oba ogenda ku hotel ofune obukinge room opangise room gye tunasinkanamu osasule ssente nja kuzikuddiza nga nkomyewo gwe tereka risiiti yo bwe najja nja kukuddiza ssente. Ko Maya tewali buzibu nga Maya agenda afuna hotel walungi nga abukinga ng'apangisa room era ng'olunaku olulagaane lutuuka nga Charles atuukiriza yatuuka n'ajja okukola ki? Okulaba munneewe Maya era ne Maya yali amulinze. Charles yatuuka budde bwa misana ne bagenda mu hoteri yaabwe hotel room gye baakola ki? Gye baabukinga ekifo. Ne babeera eyo ne batumya emmere ne balya ne banyumya ne bamanyigana. Kati ekiseera bwe kyatuuka eky'obudde nga bugenda buwungeera Maya n'agamba Charles nti omanyi Charles ndi mu bibuuzo enkya ninayo ekibuuzo njagala kola ki? Njagala kugenda mu hostel nsome neetegekera ekibuuzo kye mpandiika enkya. Bwe naamala okuwandika ekibuuzo nja kudda wano tukole ki? Tunyumye kubanga okyalinayo ennaku endala 2 nja kukomawo. Munnange Maya kyamubuukako. Charles bwe yawulira ebigambo ebyo yagamba oli mulalu
oŋŋamba otya ebintu bwe bityo nazze wano kubeera naawe era olina ossula wano nange. Maya byamusobera. Maya n'annyonnyola Charles, naye Charles oli gwe yayagala eyamusanyusa omukwatampula nga si ye Charles ono atudde wano, nga Charles afuuse ekizibu. Akyusa olw'okuba muwala amugambye nti kye ngenda kugenda mu hostel gye ossula nsome nkole ebibuuzo bwe naamala nga nkomawo. Charles yanyiiga ekyo teyakyagala nakiwulira. N'atandika okuvuma Maya, n'amulangira ekimpi n'ekiwanvu. N'amugamba oli muwala musiru nnyo, osobola otya n'okujja wano kwegamba sirabanga muwala musiru nga ggwe, osobola otya okupangisa hotel omusajja akusangemu, ate omusajja ze ate oŋŋamba ogenda nazze wano okulabako bulabi, nina ebirala ebyandesera bye njagala. Maya byamusobera. N'agamba yuno Charles gwempaana bulijjo. Maya n'agamba nkugambye ngenda kukola ki? Kusula ku hostel nsome nkole ebibuuzo byange, nja kudda nkugambye nja kudda. Munnaayi Charles yafuuka Charles n'atandika okuba Maya. Bwe yamala omukuba n'amusiba. Kwegamba yamukuba, bwe yamala omukuba yenna azimbye n'amusiba ki? N'asiba emikono, n'asiba amagulu, n'amuteeka n'ekiki ekigoye mu kamwa. Charles n'ayambula Maya n'akola byonna byayagala okukola ku Maya, nga Maya talina waddukira, talina gwayita, tasobola kwogerako nga bamutaddemu ebintu mu kamwa, nga Charles ataddemu ekigoye mu kamwa. Ate ekisinga n'okuluma nti nno Maya bwe yali ajja okulaba Charles mu hoteri eno, talina muntu gwe yagamba, mikwano gye teyabagambako nti ngenda kulaba Charles. N'abazadde gye bali tebamanyi nti ki Maya alina omuntu gw'alaba gw'asanze ku social media. Bamanyi omwana waabwe ali ki ku university asoma era ali mu bibuuzo. Maya byamusobera nga tamanyi kyakukola. Charles bwe yamala okukola byakola n'atuula ali n'agamba Maya nti olaba abawala nga mmwe mweyita balungi, mukola ki? Muteeka ebifaananyi ku social media, muba mwetunda, si kye muba mwagala. Lwaki muteeka ebifaananyi bwe bityo? Mubiteekayo nga mwagala tukole ki? Tubatuukirire. Kati ntuuse era nkoze byenjagala, naye ate ngenda kusomesa essomo ly'otogenda kwerabira nti toddangayo okwesiga abantu. Tomanyi, tondabangako, naye wampa ennamba era ate n'opangisa ekifo kino nzije nkulabe. Leero lw'ogenda okuyiga nti tokola ki? Teweesiganga buli omu. Charles n'akola ki? N'akwata mu nsawo ye n'aggyamu empiso. Empiso zino ezitunga engoye. N'atandika ofumita Maya mpola mpola. Buli weeyagalanga Maya n'ascreaminga, naye nga ne bwawuggana teryali awulira kubanga eddoboozi terigenda wala. Bambi olw'obulumi obungi Maya naggwamu amaanyi, ndooza tamanyi byaddirira. Yagenda okuzukuka ng'ali mu ddwaliro. Ng'ali mu ddwaliro abasawo bamubuuza, yegwe ani? Ovaawa? Abantu bwe baliwa? Nga Maya takyajjukira bulungi ki kyamubaddeko. Alaba musaayi, alaba yenna azimbye nga teyeetegeera, tamanyi kigenda mu maaso. N'abasawo baamulaba nti alabika takyajjukira bulungi. Ne bamugamba twakusanze, aba hoteri bakusanze mu ruumu gye wapangisiza era gwe wagipangisa. Waliyo wekka, kiki ekyakuliko? Kugamba bali aba hoteri tebaamanya nti ne Charles yajja mu ruumu eno. Simanyi bwe yabayitako, simanyi bwe yakola, naye bo bagamba nedda tetwalaba ku muntu mulala okuggyako omuwala ono yajja n'apangisa ekifo ne tukimuwa era yayingira n'abeera ki mu ruumu eyo.
tetumanyi gwa yali naye. Kati Maya mpolampola ntandika okujjukira n'agamba nno nabadde ne Charles. Ne bamugamba Charles yani. Nti Charles anti twasisinkana ku social media ki abeera gindi dokita w'egindi. Ne banoonyeza nga Charles talabikanga nako tabeeranga nayo nga ne ku social media kwayogera Charles taliiko. Ne message nazo n'essimu gye bakubako gy'agamba bwe baayogeranga nga Charles talabikangako. Simu teyitamu. Social media taliyo. Charles taliyo. Ne bimusobera mukazi wattu. Ne balowooza oba mulalo oba ki. Ne bamubuuza naye kati bantu bo bwe baani. Charles kye yakola bwe yamala okukola byonna byakoze yakwata ensawo ya Maya. Yonna erimu ebintu bye bimwogerako. Student cards, ID numbers, biki ebyo byonna n'agenda nabyo. Talina kyeyalekawo kikwata ku Maya. N'engoye Maya ze yali ayambadde Charles yazitwala. Yamuleka bukunya nga talina kintu kyonna kiraga nti yeye obwerere bwennyini. Kale nga tebasobola kutunula wantu wonna kulaba. Ate ne mu hotel ye yabuukinganga Maya n'asasula. Yateekayo Maya. Tebaabuuza Maya ovaawa. Maya gundi enamba yeri ki. Maya biki. Ebyo byonna tebaabikola. Kasita ye yasasula ne bamuwa luumu n'agenda. Kati Maya bw'ajjukira ebintu byonna n'agamba Charles naye mukyamu. N'ajjukira bamubuuza kati tukubiraani. Ate Maya alina ekyokola kukubira maama. Essimu ya maama yali agimanyi. Ne bakubira maama. Maama n'ajja mu ddwaliro alabe muwala we. N'amusanga yenna nga baamufumise. Nga si ye Maya waabwe omulungi we bamanyi. Era abasawo baasiibula Maya. Tebaamusaba na ssente. Baamujanjabira bwereere. Maama n'atwala muwala we n'amuzzaayo eka. Maya yagamba sidda wa ku ssomero sigenda kuddamu kusoma. Byamutama. Buli kimu kyamutama bambi. Ensi yamubijjirira. Maama ne taata bazadde ba Maya ne bagamba bwali butamanya oba omwana tetwandimuwadde essimu oba ssimu ye yaleeta obuzibu. Ne Maya n'agamba bwali butamanya. Singa namanya sandyagadde bantu be simanyi. Sandisembeza muntu gwe sirabangako gwe simanyi. Kwegamba olugero luno lutuyisomesa ki? Lulimu ebyokuyiga bingi. Tusobola okugamba nti Maya yali mwana muto. Y'ensonga lwaki baasobola omukola ki? Omumulimbalimba. Naye social media yaliko abantu bangi. Abakulu n'abato be bakoze ebikyamu abagudde mu buzibu lwa social media. Social media tumukozese naye nga twekengera. Tuleme kwesiga buli atusemberedde. Buli ayogera obulungi si mulungi. Buli akugamba kino tomwesiga. Si kirungi obuteesiga bantu naye ate olina okukola ki okubalamu n'ogamba naddala okugamba nti ngenda kusanga muntu gw'otolabangako tomumanyi ate oyagala musanga mu kifo ekyekusifu. Ekyo kikyamu. Kale bwali butamanya. Singa Maya yamanya bino byonna tebyandimutuuseeko. Tetusobola agamba muzadde nti muzadde singa teyagula ssimu. Nedda. Si buli alina essimu afuna obuzibu. Si buli alina essimu agikozesa mu bubi. Kiva ku ggwe omuntu n'osalawo kikyokola kikyotokola. Kale ndowooza bye tuyize mu gundi eno mu lugero lwaffe luno nti tuleme kwesiga nnyo bantu be tutamanyi. Ate bw'oba omwesize ekimala n'ogamba njagala kusanga muntu ono musange mu kifo ekirimu abantu. Oleme musanga wantu weekusifu.
kwegamba Maya yandibadde amanya lwaki ono aŋŋamba yalina ensonga nti lwaki ayagala Maya yaba akola ki yaba apangisa ensonga yetegeerekeka naye era omuntu weekengeramu n'ogamba yeye omuntu bino byonna byenkukoledde obwereere bwange bwenkuweereza kyogamba tonneesiga kati obwereere bwa Maya ono yabusaasaanya buli wamu. Abantu twebereremu si mwami si mukyala siraba lwaki weeyambulira kamera n'ogyeyambulira n'okola byokola te n'obiweereza ebweru ow'abantu abalala kyokoledde wano kireke wano ate era ne bw'okola vidiyo n'ogireka mu ssimu tomanya ani anaakwata ku ssimu kale okwewala ebizibu bireke tobikola. Anyway, mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza olugero lwaffe lukomyawo nsigadde ndi Jedi Ssemugabi Bakyayita.